Empaka z'okusunsulamu abagenda okwetaba mu kikopo ky'ensi yonna ekya FIFA World Cup ekigenda okuzannyibwa omwaka ogujja mu ggwanga erya Kata zigenda kuddamu okuzannyibwa olunaku olw'enkya n'emipiira egy'enjawulo. Ogumu ku mipiira gino gugenda kubeera wakati wa ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes ng'ettunka ne Kenya era nga Uganda Cranes yegenda okukyaza omupiira guno ku kisaawe ekya St. Mary's Stadium e Kitende. Guno gwe gugenda okubeera omupiira gwa Uganda Cranes ogw'omulundi ogwokutaano mu kibinja era nga mu kibinja kino mwe muli eggwanga lya Mali, Rwanda wamu ne Kenya. Omutendesi wa Uganda Cranes Mulitinis Micho agamba nti abazannyi be bali mu mbeera nnungi era bonna beetegefu okwaŋŋanga Kenya. Ono agamba nti omupiira guno bagwagalamu obubonero busatu okwongera okutangaaza ku mikisa gyabwe okuyita mu kibinja kino. We are fully focused, concentrated, fully aware of what it means to us. And we are expecting that the presence and support of all of you in Uganda will be that 12 player necessarily drive that push us to stretch overall human and sport limits and get the performance and result. Ate Kalidi Aucho ng'ono yagenda okubeera kapiteni wa Cranes mu mupiira guno agamba bagenda kukozesa obumanyirivu balina ku kisaawe kya St. Mary's Kitende okuwangula omupiira guno. Abazannyi tetulina pressure okuggyako bannamawulire n'abantu. Naffe tetulina pressure n'abasambi bali okay bali relax kyetumanyi tukyagala kyetugendako tukimanyi. Uganda Cranes mu kibinja E eri mu kifo kyakubiri n'obubonero 8 wabula nga Mali yeekulembedde n'obubonero 10. Uganda Cranes tujagaliza birungi